Big 2 toja mugamba 3 wabula King Saha tagwayo bamubuuziza nti nno wano tulinawo munnange ate ba Big 3 sebo abiganye n'agamba nti nno ye amanyi munnange ate ba Big 2 wabula King Saha tagwayo kakati nno wulira munnange ate byabadde akakasa esayidi eno mu katambi byengenda okubeera nga nkutuusaako ate nga Shiba Kalungi nno akozemuko wali munnange ka vibe mu luyimba lw'omuyimbi munne Pia Pounds eside eno abadde n'emikwano gye mu katambi yonna gye biggweredde basoso munnange ate kuyimba mu kaawo nga bagoyingako munnange ate crazy mu katambi ate nga ku side y'emu Gravity omutujju kw'ossa ate ne Fiki Gaza beeguddeko eside eno bannange yonna gye biggweredde byengenda okubeera nga nkutuusaako ko maaso awo kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba bamuta Jaminati sinziira ku Jaminati Yugi mu byonna nno munnange kansooke nkutegeezeko ko katambi ka King Saha akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala eside eno bannange wabula King Saha taggwayo King Saha yonna gye biggweredde wali mu katambi jjukira nti nno abadde mu maka ge akatambi kano nkalabye nga kakute ettabbu nnyo nga kali mu kutredinga naye engeri gy'abadde agoyinga crazy wali nga bamubuuza munnange ye agambye n'agamba nti nno ye amanyi munnange ate Bobi Wine n'omulala awo ayogedde ani ne Chameleone yonna gye biggweredde actually kansooke nkakuweeko ate ndyoke nkuze kati ababiri abali babiri omu taliiko Big 2 toja mugamba 3 nja kwasa essimu yo toja mugamba 3 eri Big 2 kuba osazeewo oli avuddewo nze zina gwe zigyeko nze nsanze namba nkalu Big 2 bamanyi naawe Bobby ne Kamere nze ebbanga lyonna benkuze mpulira kati gwe nnamba emu nabo bali waggulu awo Samuel naffe ntuddako awo Samuel oli aliko ne mameka taliwo talina namba n'emu wadde n'emu ne mwabiri taliwo nkugambye King Saha taggwayo munnange ali very crazy nnyo munnange nno nzikiriza ate nkwongereyo ko wali ku Shiba Kalungi Shiba Kalungi no asoose kuyimba mu kaawo basoose kuyimba muko oluyimba lwa Pia Pounds nti baby gwa ina smile ulira natuwa embyonona bannange si smile wabula style baby gwa ina style bannange yonna gye biggweredde kansooke nkweko katambi olabe engeri gye babadde bagoyinga muko crazy baby gwa ina style Guayna style, abalala wabaleka mailo. Queen big Guayna style, Shiba number 2 Guayna style. Anenga mama, number 3 okubye luyimba. Pia sonyiwa abantu okono luyimba we are sorry, it's this one, it's not me. The body's body, the body's body. 2 weeks. Play with your mama, not her, bitches. byebyo nno munnange nga woolabye mu katambi ako akabadde kafuuse ettabbu sigenda kubeera nga ndwawokko olunaku olwaleero nkyekinzeeko ku Gravity omutujju kw'ossa ne Fiki Gaza beeguddeko ko wali ne Gravity omutujju emboozi ebadde wali kabadde kama wali nga boogezako okulaba awo yonna gye biggweredde actually sigenda kubeera nga nkulwisaawo kasooke nkuweeko ko katambi kano olabe embeera nga bwebadde jjukira nti nno babadde beeguddeko wano nga wekiri nti nno omuyimbi kasa yeesanga ne muyimbi munne munnange ate nvaayo ne nkutegeezaako esayidi eyo kakati nno akatambi kaako yeah. Omuiso omutojo ne Fiki Gaza badman omutojo yaman alina omugaza bless up
Yeah. Emisha omutojo ne Gaza. Bad man omutojo. Yeah man. Alina omugaza bless up. Gravity omutujju kw'ossa ate ne Fiiki Gaza byebyo nno era ng'akatambi ako nako kabadde kakutta omubabiro wali munnange esayidi eyo bwe nti nno munnange ate bwenkebeddeko ku Gravity omutujju kw'ossa ate ne Fiiki Gaza gwe kasita obeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna ng'obituleekera munnange.